Kati abalina abantu abalina allergies. Did you test that? Actually, nafunako client gaina allergies. Okay, good. Nentya nnyo that was the challenge n'akafuda. Natya nenkaaba n'okaaba yagamba yakozesa kando eya repellent. Abaana be ne basimizinga nnyo ne bakira ku makya nga bazimbye face. Nasula seebase. Nengamba kati nkole ki? Should I pay the bills? Nempanikinga. Because you need to find out. Yes. So nenkubira mami nangamba soko kakkane. Mubuze kandi eyo yagikumyo like otya cause namugambirawo nemugamba eno eli highly scented. Gikume for 1 hour. Gizikize. Like gilighting only for 1 hour. Ogijjeko chimala. Oh, okay. Then alabika ya lighting for long. Lighting for 5 hours. Ate ne beebaka immediately. Nebera stuff imunda. Nengamba oba are my candles toxic kuba sitekamu anything like paraffin. Nengamba oba zili toxic oba nina ekibi kye nakoze. Oba nkoze ki. Naye nga classes natwala zonna nakoze nasomera Uganda nengende Kenya. Wow. Njagala nnyo kale nengenda ku bantu abenjawulo abansingako. Nendaba kikyembulamu. Wawe nina okwongeramu. Kati those days nali naakava Kenya. Nga masterinze bulungi. Nga nange muli nesiga nti. Until you know kitegera tuli yakola. Yes. And so we are about to wrap up this. Tutaga chiwavwe as we wrap up. Jagala kumanya anti mnaipakisa haina jala akola bwati. So you be distracted, you know. Okay, so as we wrap up, jagala kumanya tukusanga wa first of all your handles, your number, if we want to make an order, blah blah blah. Kabogambye waliwo ziri special, so you can also advise, right? No gaba ejo yagala you give me this amount of time, you can always advise. Joy never what before but you tukusanga briefly I don't love like so you still with that boyfriend, yeah? Yes. For how long? Now 3 years. That's your first boyfriend? Yes. That is sweet. Cause yampeerera nga mami sente zimubuze. Yasoka kubeera my friend. God bless your soul. Yasoka kubeera your what? My friend. You know that person you run to nga school fees aganye bakugobye mami talina bulungi sente. Yeah. Bali babakoledde ne badduka. Let me hope onobeera more successful. Todde ku musajja oyo is a very good man. Yampadde n'emmotoka delivering ebi. It's really nice. Where did you get that? Ntegedde kyagenda okubuuza. Where did you get that man? Muleke wamma. Social media. Mena social media. Out like Emunyonyo nanti yewaffe ewa jjajja waffe. So gye nali mbeera. So ne musanga. Mukubo nga strong. Actually namusanga awo nga nzikirire wa Shiba. Because Shiba neighbor waffe just nali ngenda kudduuka naye nga nkaaba. Because family yaffe waffe like awe Munyonyo. Oba toyinaawo omuzadde nga waali like obonaabona nnyo. You pass through the worst. Kati baali bangubye n'ejjambiya ewaka nga banguba kati nenziruka nga mpia njagala kwesula mu mmotoka nga nkooye. Oh dear. Nga I'm tired. Then God sends an angel. Yes. Nangamba balope ku police nemugamba eri family yange I can't. Nangamba then ngenda kujjawo. Nengamba wanansaddaaka. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja gadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajjaani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste
olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. On? Hello guys, hi, how are you? Welcome to Love Life on YouTube channel, guys. Sorry, I am weird day, weekend, it's hot. Zakasana kankola bubi. So say it again, Anaye. All is well here with Bina Baby, and today is the last Saturday of this month. Actually, it's the month of August. Yeah, so omwezi gwaddemu ebintu bibadde bingi, like go to test speed nnyo mbaddemu embaga zibadde nga oba 10 simanyi, like a lot. Ne batoka n'okugamba nti bannange bw'oba oli mu relationship, making sure okeberako ku muntu olabe oba teyawasizze oba teyafumbidde oba tebamututte. It was that tight, yeah. So simanyi, so my week has been I've been home most times, yeah, trying to, I don't know, oba I think about life, I think about me. Sometimes it's good to have like me time. So basically that has been it. And then what else? So the week has been like that. Then Thursday, Twakera. That's how my week has been. Twakera tugenda Frakantambi to see whether he will be granted bail. And thankfully, it all went well. So I don't know how Bina's week went like. Maybe I'm not to Gamba. So briefly, my week has been like that. Well, hi. The week yange ebadde nnungi. So naye nga ndi musanyufu okubeera nga ndi ku Love Life. We always do what do or what no. Ne tubeera nga tunyumya embaga. Dodo agambye embaga zibadde nnyingi this whole month. Nga abantu bamukikola mutya tusanyukirako buli omu abadde n'embaga basanyukirako. Then twongera no kwebaza omukama nti tuli balamu, because on a whole month okubeera nga tuguyiseemu nga ate tetwakola appointment na Katonda kubanga tubeera balamu kibeera nakyo kirungi ddala. So we shouldn't take that for granted. Neera nze neebaliza ddala mukama n'okuba nti at least providingidde ne tubeera nga tusobola okuba nga tuyina kyetuteeka mu lubuto. Ekyo nakyo abantu abasinga munaye tebalina mirimu, abalala tebalina ddiiro, ng'ali eyo naye asabirira anoonya muwogo nga zikyagaanye, naye gwali eyo ng'omwezi guno gugaanye oguddako osobola okubeera ng'okola ki, ng'ofuna muto gwamu maanyi, lwakubanga bw'otandika okubeera ng'ogamba ate ne weeganya, bagamba tuno olulimi lutonzi. So genda okulaba nga buli lwogamba ye naakola, nali ngamba ngedda ngenda kulya kibuga on radio nga nkiyingira n'enkirya oba nekindya, naye nga mbeera n'okukkiriza nti enkeera lazima inshallah wabeerawo ekikumi. So ebyo bye byange, that's what I've spent a week bwebadde kunoonya 10. Ebya leave sinagifuna. You know, the last time I had a leave when I did ku radio. I think I've had a leave once. Nze ndowooza kubeera ne leave n'osigala mu Uganda. Abantu baba bakikola bati njagala nfune leave nga nfuluma enda bweru. So ya Uganda tebeera leave. Bwe ndowooza simanyi beera njagala either neera n'abantu abamu bansobera ababeera bagamba bagenze ku leave, naye ate ogenda okulaba agamba eno mpumuddemu, ate omuwulira ng'ate alina awalala waakola kati yaawumula ddi, naye ng'ate it's always good to rest obwongo ne bumala ne bukola ki nodda buto, because at times noddamu no refreshing, because at times we take life for granted. Ogenda okulaba nga n'emirimu gye tulina nga we take it for granted, ogenda okulaba nga ng'obeera still buli ssaawa. So when you go
when you go, it's good to refresh. It's just that pena njagala nfulume naye andigenda dye Paris dodo simanyi kasente kaganyowera asagala za musajja sponsoring kati balangira kaninde za NSSF no ziwerawerako naye kyesitamanyi azifuna nayo banange nafuna ezange kata NSSF batekako myaka kiza a limit kubanga remember the last time they used to say bali bagamba myaka emekooba by then about the people complained bagamba mama tufa mangu sakolako timetable ne katonda so when empira bagenda be pushing to 50 I don't know. Did they push it to 50 or it's still or it depends you know why your reason as to why you need that money. I think it is 40 and above if I'm not mistaken. Really? NSSF. No, yeah, because I remember my brother hasn't yet clocked 50. I tell you either it's 40 and above. Nayate bagamo inokuberanga nze bangamba rush tebampa zange is that when again they were nemara nenkomawo endekera okutekayo ko NSSF so ne bangamba I need to do it for 24 months to be able to touch my money nga bamanyi tuno bali bamanyi to citizen we Uganda like it doesn't make sense like but again at that time but never tegera because you had stopped putting their money so never lowooza you're not going to be a Ugandan anymore like you stop being a Ugandan because also my sister my money and my sister mne eriye bweru izemne NSSF yazimowa bakastoberanga ofiiriddwa omulimu kale nga guweddewo nga ogudde ku accident that's what used to happen then but now what happens is kati bakendezanga bogambye abantu nga bafa abasente zaye nga tebazifuna so they give you at least half so you qualify nofunayoko so I was telling somebody right sente zaye za NSSF bakuwako half nefuluma ebweru naye bagamba si kirungi olina okubeera ng'olina kyozinjectingamu that's why there are always people to help you okubeera nga bagamba ogenda ziteeka mu ki so that you start up a business because going to Paris is a luxury naye if it's something to do with a business ekintu ekigenda okuzaala sente ekikolako naye I'm glad nti katolaka kati when my dad passed on NSSF where my mom yamutwala naye at least ko kati ti mukama bwansaasira I can get to test on my sweat and then the beauty about also NSSF you're actually much work along ali mugaba blango you can also save nga ne bwoba tokola you can also save ne NSSF so you can nawulirako mbosobola okugulawo gundi savings account. Surprisingly, I've never saved up with NSSF. I don't have an account with them. Surprisingly. And nowadays it's even easy, even on phone. So you can always open up no tandika. Saving to save is not easy. It takes a lot of discipline. I think. Then why it becomes easy or effortless if you have a target. In my mind, when was when you're targeting or mind there's something you want, or there's something you told me one day, NSSF saving. They had a plan. There were two, I think. It was a couple. They saved. There was someone they wanted to go, and they saved up for 5 years. So I have a feeling. I know it's discipline, but we're natural yagala. There's a way nera kwerumya and ate kati this is a family njijukide joado yogerako this is a family naye ng'omukyala ye yeewaayo ku sente ze z'omusolo gwa kameeza ne ku bizinesi ye alina ekitabo buli wamu simanya wano n'ateekawo omutwalo bw'atyo omusajja teyacontributinga natekawo omutwalo kati yo omusajja nga alina naye wa contributing like one of the things kati nga bo for them nga bogamba it takes a lot of discipline kati ne babeera nga zikola kino ezigenda ebweru omusajja definitely acontributingako naye nga n'omukyala naye acontributinga then nga balina no contributinga n'eza family like school fees bo si be bano ebibakwata obukwasi last minute
nkitegeera kati eza school fees za next year zezawe batandika ozisavinga kati nti omwana watuukira next year nga school fees weziri ate tebazikwatako balina nezigula bagula ebintu I think for a whole year like bagamba mu December bagenda mu kikuubo n'agula ensawo z'omuceere n'agula box za toilet paper rolls buli kimu Vim box za Vim so for them they shop once in a year. Anyway, I don't know. Anyway, household in Chayo, I find that I respect them, but I don't think I would go for that. The whole year, 1 year shopping scenes, because priorities shift. You know, sometimes in Have you got a bit as no, go for the as in priorities shift. News of Sanganga, for example, but they, anyway. Because omuceere teguli akawunga tekonooneka omuceere tegwonooneka okay kubera ko expiry date ezimu if you check which is okay well labanga kuliko 5 years 4 years you can always there are those things you can shop once in a while I mean once nogamba kati kintu kimaze I understand that but me I prefer a month nogamba this month is what I want this and that nemochiteka wali that is me but I only feel like me I also do a month but I do weekly shopping especially kati ebintu ola kati nga groceries zote sobola zi shopping ira for a whole year ne mulimu ebintu ebimu byosobola okushoppinga nga byo byetaaga a whole year nomanya nti kati buno bwofunaafuna naye ate olaba nti omuntu bw'atyo mu lockdown yalabika teyabona Nemnange for some reason been abantu mu lockdown kama nenge jatuyisa mteri yabona mu lockdown because nga waliko ekizibu nabali batalina sente for some of they survive for some reason no one died of poverty mubahanga no era bafanga bino byowulira COVID biki yes mawude tegatuukayo era kandi bitegedde mostly it was that in my mind but anyway when it comes to saving okay nobody died of tebachogera konyo yes but at time naye bantu bali balina HIV AIDS at least I saw a story nga they were really hungry and they could not take their medicine nga nebirime byabwe tebikuze with HIV it's different munange that's community so people complained about hunger yeah they did but changamba like it wasn't like a big deal during COVID like no one it wasn't like a big deal to want to chin no it wasn't but yes bali olaba ndikatera wali abachafa because of hunger jebali because of poverty jebali chibatenga bawalo omuntu yefiriza nagamba kanseving ngovude nokubya tino ina family bachi walo abantu abali self motivated walo abali disciplined tonda walo abachisusa walo abelumya tede basusawo nagamba kanseving n'amukalo gwe manyi ya saving ira emotoka na saving for some good years namba na ku motoka na yakatobuziwe bwaliwo temotoka bayagifuna te ya relationship guy agena namulimbalimba bichi gayo motoka nagitomeza something like that so at yali abanja yali abanja as in she's you save up you're like I will buy my first car one day you save up no gamba nze wise sijja kwegayira abasajja so I think she had that after campus nabiranga saving yes. And she told me she had opened up a fixed account that was some years back she had opened up a fixed account that's good ati nga ye buli mwezi yakyeteka mu mulimu mutwe atekamu oba yali atekayo 500 or 600 naye watagereza particular cash she wanted and she didn't want to go in at a particular amount yes so wezawera neyegulire motoka but you know life is so unfair Omusaja yavaawa love eno so somehow for some reason I don't know bambi she nange motoka neggwawo mu byekisiru bwebityo ne love neggwawo then someone was judging her nagamba kale singa watandika business but then why business naye etuuka neegaana motoka yalekerawo okubeera luxury singa abantu bakimanyi singa balaba a necessity because oluusi etuyamba okutuuka gye tulaga these days walabye this week abantu bali mukuwa emmotoka bina ziri mu mannya gaabwe okay zabadde launch nga tulabako ogamba bino logbook anti logbook fe tetumanyi fe tulaba kino kyetwalabye ku social media especially this week girls were getting cars like nga kuliko erinnya lyo erinnya lye unveiling cars you shouldn't be excited nga guy akuwadde emmotoka
ng'eriko erinnya lyo making sure ne logbook eri mu mannya go because awo abeera akuwoze buwozi ddodo ayinza n'okuba bebeegulidde olaba ne bondi ennaku zino abantu babawa emmotoka ku bbanja asasulayo katono ogenda okulaba nga babondi bajja ne batowinga emmotoka yo mu tewabiraba luli nga tuli anyway gwe tewaliwo nzi nali mu show waliwo gye baakima ku Nation Media Group ng'oli yagimuwako kwanjula oli osaagiraba bagenda okulaba nga oli yalemererwa okugisasula kyokka ng'ono tamanyi nakumanya nti no batowinga amamotoka g'abantu so unless if you have a logbook ng'eri mu mannyago olina okubeera ng'oli excited but kyoyogeddeko ekya fixed account nkyagadde fixed account bw'oteekayo sente zo sizaala ate ennaku zino munnange edda nga tulaba banks nga zitunuulira sente nnyingi naye kati olaba n'emitwalo 10 nazo zikuzaalira sente no bw'obeera ng'okola ogenda okulaba nga ne sente yo naye ekola which is a lot easier compared to our years at least this time bank zigonzezaako n'essimu kati ennaku zino you can also save n'olukumi can you imagine 1,000 shillings naye maama actually Lillian told me we are so lazy to do that Lillian yangambye mbu yayiga ekintu oba yakitandika ddi I don't know but olaba kati abaana bagenda kudda mbaddeyo ku ssomero soon he already fees yasasudde days the next time nemugamba nga weesimiraga mudde what I do nga olaba bino nga waliwo sente zifika waawo oba okoze ki kantu katugambe omukozesa omutwalo badde n'emitwalo 2 nekozesaako era kasanfu nekyokulya on that day mukwata katugambe 15 depositinga kyogambye ekyessimu nezidepositinga ku ssimu nakwata newe 10 nazidepositinga omuntu agenda okulaba like because she doesn't pay attention asigala ateekako yetayagala like yachiteka mu bwongo agenda okubira ku nenga kuliko ku sente kaziwera school fees already nagamba nzikuti kunokola agenda okulaba nga pressure ebeera nnyingi naye ate kyalina okumanya Lillian anyway lwakuba kati akitandise covid awedde I remember there is a friend of mine ali e UK asasulanga school fees neera school fees zaffe zaagwayo ng'abaana bavaayo ate tebazibaddiza tebatuddiza sente za taamu luno we bagamba bw abaana baddeyo ewaka simanya covid azibali basasudde upfront kyogamba oba that very time nedda ng'osasula that very time anti bino wetusasula ku beginning that is a disadvantage of also wali oyagala bazibaddize lwako abaana baali tebasomye abaana tebasoma kati bo bazikozesa omwana teyalya omwana teyasoma wiiki gye babeerayo 2 bazibala ate ez'abalala baali tebasasudde ddodo is that fair abalala baali tebanaba kusasula abalala balimu munnaye tugumiikirizeemu ndeeseyo ekitundu wakirika yenaffe bandituwaddeyo kino aye omunaye obusirwa ne tuddamu ogwokubiri nemusasula era naye kati yayingiramu kali naye asasulayo kitonaga bana mbadde nsaba kungumiikirizaamu endala nja zireetamu wakati w'omwezi ebigwa bitalaze byaliko ebyo but just in case yes I don't know anyway I'm still talking about Monday bannanga abantu tudependinga nnyo ku bantu abatuwa sente naye still nze kunze what lockdown also taught me then was that ogenda n'ogamba webelayinga kwoyo naye abantu abali babelayinga bana batuula ku ofiisi z'abantu olinze omuntu akuweeyo akasente naye yali akugamba naye kyalina so omuntu wakuwa sente n'akuwa sente z'abantu ze batuwa abamu ababeera basooka ziyisaawa anyway mpozi suna Ben yagamba mbuno that's your mindset zebakwata tubazikolamu ekintu gwamanyi wala abantu abazifunyeemu dho yes that is very true ndoza wala abantu abazifuna nagamba nja kuddamu nfudde oba ne basobola for granted then you overspend it wabagamba sente zotakukoleredde zikuba that is also a habit like moba presenters like okay bantu bakati nga mulimu ne ba bloggers nti omuyimbi agenda n'akuwa sente n'okubira ono n'akuwaayo n'okubira ono n'akuwa naye lwoli kubanga naye talina so kandale tulya ng'ezimu tuzitereka ne tuzikiriza nazo nsobola okukolera nabadde mawule badde omulaba ono omulwadde ani oba ono comedian Sami bichi ono comedian omuddugavu abadde ayagala ku face oyo omukyala
simanyi nze ndaba yalina ebintu ano ebya ku Media face. China obukyala ku face. Tebwali bukyala ku face. Simanyi bwali buki. Pax. Yebase tufudde. Regan, onye comedian gomanyi yalinako obukyala ku face. Recent gwe bagamba alina obukyala ku face. Munaye bagamba waliwo alina obukyala nze simanyi. Obukyala ku face simumanyi. Obadde ongamba ki? Angamba Sami ono muddugavu bayita Sami, Mighty family muddugavu ali awo. In fact, abadde trending nnyo these days since last week. Even this week, he's supposed to go for an operation. Bibebe ko esoka na mwasente bibadde biri awo biri mu mawulire. Kati olwedde agende wa Bobi Wine kati ati Bobi Wine namu milioni 3 ate kati bano bamwefu ekiri awo. But then he was giving a story n'agamba before kyoyogedde ekyo. Sami Mighty family, Omuddugavu. Yes. There's something he was saying that before he even came out, because those this one, yes. Bambi teyawona bagamba li bombo mu ddwaliro anti yetaga operation because kata alina okukyusa is it kwayabala kidney biki so alina ekipiira ekyo oba alina okuba nga akikyusa ate nakyo kya ssente sibitegeera so the operation was supposed to take place bwaba bebekuli yali amusuubiza agenda mu could take care of the operation, but I think he wanted more money. I got the story in bits. I didn't follow it so much. So wanted more money. So ngabo no gamba manyi kati ebyo mfuzi tubutade ku bali. Yes, my life. Nagenda Bobi Wine. Papa ina mamilioni 3. Kali abada gamba sitanga mamilioni 3 zoze mulaba. Right now Embaga man zenina osigaza onto kwanga na kwata teka kamumbe kanga ndogo timanyo kola bichira ndodi ya wambe bintu bya for 6 months. Ate kati nedwaliro bichi nagamba kati operation money tukubula ko bameka. So na choyegede chemekwane choti fine bali mu your party owacha maybe achajire mwenga muno gamba yagamba bambi abantu byakubiraka abamba myemba abalala ngabwe nakugamba nenkukubira nga happy na bintu binkutte no brother bichi no mbadde nsabo nyambe kone sente bichi nenkugamba amanyi nja kukubira dama nkubire kencha tulabe agala kudama dama enkero kwesimu tebajikonga tojikwata there is a message to yagala ziraba abamba blockinga abalaba musuubiza babina kulako big eye namugamba ekituko kyo sina muye yamugamba amazima kama sina mudi Mwavu waliwo yamwaya 3 kati nga bogamela ku osuubira n'ogamba najja kumpaayo ono mukono gwange try to fight tulwana fenga ngo ega kuro taina obanga ngaina enough obanga nga ye waliwo abantu nga literally taga basente like abantu somebody like kunade manja nemugamba times oyinza okulaba abantu bwe n'ogamba binaina ne bwe mukubirayo ne bwe muliirayo naye nga kyalina actual sense nange embeera sirina nga you may see me ngezo zona zibudgetingira nga zirina kukola kirala okitegeera kati mulimu n'abantu abalala kati olaba nga bwe yamuwa 3 million kati abantu bali bagamba ndabanyo n'abantu waliwo n'embaga gye naliko n'empledginga neŋŋamba 300,000 ne bagamba bina bebi atwadde 300,000 ne bantunuulira ne bagamba bino olina okwongerako ne bagamba nina okwongerako ne ŋŋamba nina wano 150 endala 150 njazibawa next week nga bagala weyomeka kakadde ne ŋŋamba kakadde nga nali ngenda bagamba nga mpayo kakadde ku ddodo because baganda bange bempeera yakakadde otegeera kwanti banagenda n'okubuuza relationship ki gye wali oyina no you want to be close even 300 was a lot nze 100 mba ne stretch nze nga we are just colleagues I give you 100 and that is it sisuka 100 bagenda ku wedding meetings ne batuyita wedding meetings ne bakuyita tebasanga nagendayo ne bakusubiramu ssente emunanga and then they expect you bamuna ebajajinga nga bogambe they judge ne bagamba kati dinner supposed to be 1M and above or kale bwabanga kiganye nnyo 500 and above so when you give below 500 actually in a weird way chikola saka ne bintu bakola groups wala group de abantu de na jibamu Embaga ngolaba babina bolaba pledges ziri walu yalina OG1 pledges ziri walu yatadde ko 10M 8M oli meanwhile cash oli bina
nzenga na 100 mutima nengamba ate mune to believing ngaba abantu abatadde mu buno 8 cash luusi babeera kyenalaba ne bino chairman's bag babeera baagala kusikiriza mwe mujje mu ssente ogenda okulanga neza transport ozitaddeyo. Really? Nze bwe mbasiina then there is also another place where nali nagenda ne oli yagenda nanjerega naga happy na baby alabika ayise ku petrol station nafuna obw'2,200 nga buli saa nyongerezaako 2,200 bebakuyimenza ne bagamba abantu bino bagenda ne bagamba bino osirise the nnyo gift yimukozinako n'oli nogamba ku 2,200 kasigale nga okundi abazinano ebyo so tugenda ne tubusomba so mikwano abali eyo kindly be very careful. Ensawo yo bwebanga ku budget olaba nebiri ebintu ebenade kugamba nti olina okubeera ng'omanyi nti katugenda mu mbaga nali simanyi nti oli bwa contributingirako naye bwana agenda mu mbaga abeera expectinga nawe okukola ki okumu contributingira. So that's how we also do it. Tuba tutunuulira era bw'otanyamba ono yatuwa mmeka ono yatuwa mmeka genda okulaba mami nga gabambi ono embaga zonna zonna yabangawayo ataana then waliwo oli nga ye teyapulaginga naye nga yajjanga waliwo naabo omunange bepa treasury nga naga munange ono yali ajja onabi yali ajja munange ne wacontributingirako so gwali omunaye bw'ocontributing entono ng'ate ogenda fumbirwa bakuwasa oba muwalawo okuwa ze tugenda okuwa oba it's better you live within your means nga bw'ogamba bina like zizinsobola so if you think I can afford one msizisobola at that moment I have a reason. At my workplace ku radio for bamanyi ayina birthday mitwalo 5 ayina embaga mitwalo 5 afiiriddwa 5 kizike throughout nera bo babeera kushuwa kati bw'ojja ne ku mbaga yo n'oŋŋamba nti ng'oweza ebizike bibiri kukwanjula ate kyerabido bagamba ezetano gyakuwadde from expecting kujja kyeyabidde okugamba ekyo nno kyogera ate waba kuyambye nnyo najja bwaba kuwadde 20 minutes banange weesuneko bina akyalimu mu audience neyampa n'ekirabo trust me kati abagamba njagala bandabye tebandabye sibaddeewo banagamba sazze ate amakinga sure nti abaagala parking wafulumira mangu so bwe bukodyo bwe ne ku mbaga yo bw'ojja okubeera so tonsuubira embaga yosimanyi obeeribyalo but weri gyeri mukama ng'ayagadde nga mitwalo 10 doddo kati nga bw'oli mukwano gwange kati bali bafuna 50 ogenda kufuna mitwalo 10 bena baali bakoleddeko live bana isn't 100,000 sisenje gw'omusala gwa muntu ayagala mukolera embaga yingina muwa 100k baali bakoleddeko tiktok live abalamba wa 50 bannange nyinza okola tiktok live nenkuwayiriza buli kimu neŋŋamba title fake friends ate how can I be a fake friend nenteka wali akafanani kabina with bina for you even though you say you rather sell your car netugira embaga basigena swala otunde motoka kukwanjulako mitwalo 10 njako ezokugula obutungulu ezigula kyo abalamba wafe you ask people bambi siba wa ma 50 ono ngenda muwa mitwalo 10 ori special in other words kati ogenda kufuna total ya 200,000 kasiswa anachikiza by the nembala ndabako ne pledge wene bagamba abadde meka muzimudize bina baze kudize so anapikiriza so anapikiriza bino ale bimbaga besimanya babiri baye wa mubeko ebyo byakatonda basi orate kuyaye go contributing ameka kuyo wallahi mfuna ne loan kubanga first of all mbasi chikiriza meanwhile nze ne mami wabira soka natugamba tweweza ne WhatsApp namazima nange ngomba tinkambanya namazima oba is the date in fact that day twera bwatu ntugamba groom Omusaja ngamba are you sure bino yogede naye kumachanga esimu nagikwata nga achali sober like she said she's coming by the sibikiriza even after saying I do they are very very skeptical ngamba roza ngenda kufuba mwezi gumu banedo nkugamba ne womala I do tubera kubunke waliwo ne yankubidde esimu nambuza banedo yatugambye wama wafunye omwami bituufu twali tuli wano nga tuli mu ssanyu naye abanne bagamba bina nga abasajja asiba bavuma abagoba todolekerawo
nze mwami gwe wayogeddeko aliwa baŋŋambye wayogeddde ku mwami mbonino like in my dreams I be like there's a man agenda okujja asopeke afaanana atya kati abantu babbira naye naku zomanyi priorities ze zigenda zikyuka yali ayagala kakala waliwo kakala kali awo ka chocolate kali awo kali njagala mweru nga nze kale bwatyo naye sinnyonnyo nga mutini nga tagenda mu jimu naye ate waliwo bwe tugenda awantu oluusi nga tutambula tebbira ndabako bwe yeegomba nga te ali a bit the opposite. That's why bagamba mubaagala na tosangayo kikyo oba bw'olifuna omuntu n'asatulinga n'omuntu teweebuuza n'ogamba yibbina you settled for that person tosangayo kikyo ng'ate alina kkala gye yeegombye n'engamba waliyo omuntu gwe nneetaaga ng'ali 10 years and above naye oba ndimufuna lwakwana era gwe nafuna yali 4 years ali married ate lwaki abeera married ng'ate wange okay tali married 10 years and above aliwa ali mu limelight nedda ŋŋamba oba gyali weetaaga 10 years and above ayinza okuba gyali bina tomanya by the way you can never say never wakuba 10 years and above abeera akaddiye oba ŋŋende ku 10 years above oyo tabeere 80 omusajja wa 8 okutwala wa omusajja wa 8 okutwala wa 2 yagwabaza ebintu nogamba nti olwa bintu omusajja n'agaana okukutuka n'omuwa amadagala wuyo pressure sukaali omusajja n'agaanirawo yokadodo on a serious note we need to give people ogenze n'oyogera ku ky'embaga we need to give people tips ku mbaga zino ezimashuruminze how do you contribute because contributions zifuuse contributions ate mulimu ezimu bagamba mbu tebalina kusonderako naye ate family obeera olina kuwaayo nga why don't you say I don't know in this day and age why in my mind semampira sagala kusitawa n'abantu I rather tell you by the way my mbaga is on this date nenkikulekera if you feel like you want to give me a contribution it's okay but sikuteeka abantu ogenda kukyawa abantu bina ate abantu ennaku zino muna ekyo tubagamba mu abategeka embaga abantu abasinga bapleginga ne babeera nga kyebasasula don't get excited to launch true. How do these wedding launches also help? Lwakubanga nze ndaba bye mugula bye musasula teze mmala ne ogenda okulanga half of the money that was collected has been spent on drinks first of all. Yes. And one launch yaliwo recently and bites gaiwa NCV na mubuuza ne mugamba ntino yatuyita awo naye saagenda twali tugenda mu shoot ne mubuuza mwasonzayo mmeka kubanga I saw you call people bichi mujje mu launch yange eri wano mu town bambi mujje basondayo tezasooka na 4M kyokka imagine ekifo ekyo kiri a bit expensive oh dear the meat balina enjama ennungi the drinks extra so ngenda mugamba kakali aguze bottle maybe bottle is like katugambe maybe 50 and above kakati akusondedde katadde okay to me it doesn't make sense ekifo nakyo baba kipangisa isn't it you're supposed to pay for that time because now, just imagine. all my 3 brothers and sister twakola wedding launches naye kyenalaba wedding launches ezo waliwo emu gye twakolera ku gundi wano ku obligato tugamba tuve mu byebbeeyi mugendako club obligato era ekyatutaasa nti abamu munnaye mukama akusaasira newabeerawo kashi newabeerawo ne pledges kati natugamba nti actually 4M zali kashi balala bu pledges ngaye nga bw'oyogedde ebintu bya pledges oba oli abazze pledginga kulaga bulazi nti no and even people were few okay they came but that's not the time he expected and then ekyoyogedde ekirala nti oba oli apledginga nga yagala kulaga nti by the way waba tisatiisa mutiisa ti wadde 3M munkubirako next month mbogenda okuba masimu otakwata tabaddira alaba yo stressing gwawo omulusi omulimu gugwawo abalala munaye kye bakola so beera very careful nawe pledginga kuteeke mu bigere boba oyagala kwongerezako come on the wedding meeting oyongereze like me if I pay less wedding meetings especially the last ones ezo the last one nzija nteekayo obusente bwange obubeera busigaddewo naye abantu okubeera mubazisa bannammwe bubi gwogamba kale yes kyaliwo n'obeera n'okukkiriza tutuganye ebyokukkiriza birungi naye n'obeera n'okukkiriza okwa 1 million gwe pledginga zoolaba nti neweekubamu akafaananyi nti bannaye watyanga biganye
teekayo waakiri agacha kuluma ogamba omanyi 3 oba 2 then nomala noyo because at the end babeera bakola ki babeera ku last meeting mubeera mulina okwekwatakwata ne musasula ebintu ebisinga. So what you're saying, like the tip the money they should really consider as the boles, you know, the pledging neba nozirabirawo okay zibakuwadde sente zobobala at that moment. So zemutaina kubala zezire ziri mu pledges mu babanja banje zo tozibala because that's how people have got naye ngutegedde abamu bafuna disappointments nga wabulayo wiki wabulayo ennaku kekite muzisasuddeke. Yes then ebirala ebyengoye omuntu atasobola kwesasulira lugoye oyo mute ebyo byakyuka atasobola ku hiring bwoba tasobola kupima neweteramu ssente emitwalo 2 simanya 3 don't come nebyakyuka edda bali batusonderanga nenkola ki yes nebangulira kati munnange embeera omanyi bano banaye abagole batuuka mu honeymoon they don't even get to enjoy nga balina amabanja dodo. So if you love somebody so much mpozi ba metron abantu basinga bafuna ba metron nga si bafumbo asibaje bali waliwo yakyogeddeko yesterday maybe ebintu byakyuse waliwo yakyogeddeko ku mbaga ya Gloria ya sister we anti yabadde metron kati so yesterday where was I Pradesh Mulambiri kati nga abamusaloni bagamba naye mbadde manyi nti no metron alina kubeera muntu mufumbo naye how come sister we mukuluko abadde alina experience sister we abadde mufumbo simanyi mukwatakwata bati muto simanyi mukwano I don't follow baby Gloria that much but already mulaba wano ku social media but I saw bajo kaganye okujja mama bajali wasagala mulaba aliwo oli atudde eri mama tajja yanvumani ate wakola yanangira emmere ekitudde eri kiganye esobola kujja kyanyiigira nenange naye kinyiigira so munaye twere eno tutali ku mbaga so I'll stand by this if you don't have money ebyembaga biveeko do something simple kyosobola don't stress people so akuwadde when you ever get money you can always do a lavish wedding banaki by the way that is also instead of okwekoya yes like you said to avoid the stress the pressure after the honeymoon then mutandise okwenyigira mutandise okuyombayomba there's pressure everywhere and then you don't enjoy you know abagole banaye muve ku ssente bagamba abagole balina okwekwatira ssente fe omugole yagenda nakwata ssente zange za MC n'amala batuuka kuwa MC nga bampaddeko kiwagu ne bagamba bammalayo mu meeting nga tebammalayo ne bagamba bazikwasa omugole omusajja oshegeera like they need to have they hired you as an MC so omugole nakusasula ekitundu nalimba yazimazeyo sikati bamala mu meeting ne bagamba ssente za MC tezinaggwayo ye n'agamba mbyazikuwadde bweyazimazeyo anaye mpama nsonyiwe naye nagaana ne kati yakuwa ne kati sezituukanga nembaga nebeerawo chairman nalyoka negayira nangamba nange ndeseeyo iPhone yange wa keeki olaba ebyo that's why I'm saying why don't you have like a treasurer okubeera nga yakwata ssente wansigala emekati mubanje wano ye mama wabalagawo bakyali bonna then ekirala bw'obanga olina abantu boyina bakyalibo bakubidde essimu bakusuubiza ssente ogambe nti no namukwano gwange Dodo aleeseyo akakadde wadde nze nga ngenda muwa 10 namukwano gwange Dodo okitegera no reporting ssente naye abasinga ate ze bakozesa mu makeup then oba n'ekirala namwe mubeereko ne ssente kati ngamba don't stress people embaga yammwe omusajja nawe beerako omusajja abasajja banaye tukoyo balaba nga babakolera embaga mwe temuswalako bakoledde embaga banna basina bamanyi olwogo bakoledde embaga nze ndaba bonna bali mu limelight bagamba bakoledde embaga I don't know how far true that is naye nange njogera ebitono lwakuba munaye nange omukufe omuku muganda wange nkazi yagamba I have respectable people mugenda tuwaki nagamba oguno mwenge tetugwagala ngenda mama we nagamba saagala kuswala mukazi nateka musete mama we nateka musete bana ekigende wala
awati tubeererawo That's why tulina olanga mwobeera ne mubeera nga mwina. Then the woman was saying, twekekane family zetugenda mu kuseka tuweeyiike. I have an ambassador who is coming in. Abantu bagenda kunywa drinks meka kati n'olyoka omugamba bagenda kunywa ne drink eya welcome. Then n'endala ebbiri during lunch. Then n'omugamba n'eya cake. Agamba ezo ntono nnyo. Then let me look at the wine. Mama mulimu bo bakambwe. N'agamba oyo tagenda kukola waffe. N'agamba kambongerezeeko zino ssente. Mulimu n'omulala nga yakugamba nti venue. Naye ezo ssente tuzikwatenga. Ng'omuntu agamba venue eyo abantu okusinziira ku bantu bendeeta. Venue temala. Yes, how much are you contributing? Nange ndeeta endala. Kasi. Aba biswaza. Anisco n'oyo. Okay, yes, biswaza. Akumanyira ba in-laws abo. Nga bwe bakutera mu ndeka. Tukola kaffe tugaa tujja kufuna dina byetusobola bonna. There is somebody gwe nagendako. Waliwo embaga emu gye nagendako. Nga omuntu muno gwe yali tebankyawe. Nga gwe yali agenda okuwasa. Yali ali kuva mu humble family. Nti bagamba embaga ebeera ya musajja. Kati ate nga family y'omukazi gye twali tuva. Banaye nga waliyo ba high profile people twatuuka wali Dodo. Okimanye nga ne wedding cake teriiwo. Olunaku lw'embaga. Kugambye ne soda bamutuwa ku lunch. Twava mu wedding ne tutuuka. Netandika okubeera nga twayuuya. There was no decoration at all. Waliwo decoration yadde. Bakwata olaba dessert. Dessert. Balyoka bakwata dessert batuwa. Nga bulimu dessert nga bulimu ku table. Everyone was like, ono ng'ava mu family engagga. Why didn't the parents contribute? Naye olaba omusajja ye mu kifo ky'okubeera ng'agamba yeemalirira. Ate nga tasobola. Tunuulira family y'oli. Okitegeera. Ebyo nga kuswala kwennyini. Kwali kuswala munaye kati okakkana because twali tukooye nnyo. Dodo. Wangi taata. Yodduka wa leero paks. Aina event. Empozo olina event. Aina event paks. Ate jo yabadde ku Craig David. Nakulaba ku Craig David yesterday nga ng'oli mabega ne ngamba wabadde otutaane. Nga ye tetwamulabye. Olaba paks atandise okwetega. By the nabirabine and I wasn't happy. You are with your wife. No, you worried. Obira neebuuza ani akukutte. Alimba. No, he must have been with his wife. Atandise okwetega. Bulijjo alaga face. Yazze ye mabega natulaga the full height nengamba laba omuyaaye kati ye full tight jeans. Bato bwe yabadde ali si botwala. Nedda mukwano. Kali kabadde kapati kamukutte. Rush wagenze mu Yasindi or if not. Basaba banyabo badde nsaba tuleete a guest, a very beautiful young girl. So even Dax Cartel, a very beautiful young girl. I love life. Era yagambye mbu today I need to know ekirabo kyagala otuwa wano ku love life. So nagamba I've designed this kirabo specifically for Bina and Dodo. Era nga ayagala kujja. Mwana taratendinga local concert so muwulidde. Ne Cinderella naye local. Kala yakenzo yoja attendinga lwakuba ye international. Her name is called her name Sweetie. Anambe bamuta Sweetie. Sweets. Sweetie. Meanwhile Bumuganda. And meanwhile she has a nice body. Boto le wakati bakulabe. Asigalawo batulo mama mo you have a nice body. Naida sana kuyimirira bannange. Yes, sweet. Sweetney. Yeah, sweetney. Sweetney. Kati a company gye bayita Swiss Candles. Sweetney. That's your real name, Sweetney. Nenda kuzina bana bakatuma amanya. Kani nzibadi bayisina muganda. Mama oyo yali kutuma oba bebe. Daddy, wamma bebana abagundi. Yes, Laura, Smanya. Baba mugajja waga Sweetney, bagaja mu movies.
bakugamba baali jawa balina best friend waabwe nga mzungu ng'ava Sweden. So n'abafaako, so kati yagenda okufa nga mama wange ali lubuto. Oh dear. Yes, naye nga best friend waabwe yabagamba we banzaala bantume Sweetly. Kati nane doctor nga ye bamuyita Dr. Hood, simanya naye muzungu anna muddugavu nnyo bamuganda ono bamuyita Dorini eryawa Dorini lyabakadde Dorini lyabakadde wamma nga you call someone Robina? Yeah. Nga you call someone Doreen? Doreen is good. Dodo. Wesiba kanya kange. Even Robina basobola omuyita Rob. Bana Robina means Robina means femme by the way. Because alina kabina. Femme. I know naye mama nga alabika yabiraba. Neno mama nga yangamba mbu yantuma after house helper. Mwe yali anjagala nnyo. And I know what Doreen means. Yangamba stop telling people. Tokushwara. Lera agenda kunyiga. But house helper yamamita Robina nagamba ka. Yeah, gift of God. Yeah, gift of God sweet. Adabe ate Robina. Bali mayina mu Google. I nawe olyogera nabo it's called Robina. Robina. Yeah. It's called Kandabe. Bagamba this name is a feminine name. What does it mean? Famous bright. Bright femme. Kati nno ndowooza olaba. Daawo. Kati gwe daawo nze Mukama yakiraba. Glorious. Bright or glorious? If abamu tulina emikisa gundi yandi Cinderella sanywegeza n'agamba. Ani? Bajalinze nedda mukwano tajiddenza. Nedda mukwano tulina Sweetly. Yabe kujabira simumanyi. Anyways, kati rigano fatness. So, banayi njagala kujjamu buno obuntu buno bukandos. First of all, the aroma is good. Ekirowoozo wakijjawa ekyokubeera nga okola such candles because the business eya candles nyingi. Yes. I've seen also people who do candles. Waliwo eyampa candle nga bazigabira bano abalina abaana nga babafaako. Ebuuza obanga olina gwe wafiira like. Yes, kati muna ekanda eri mugundi. You see how beautiful it is? It's like a bouquet. Bina loves bread. So it comes with this as well. Oh, so what happens? She places it here. No. Manyi ono yava kagalama. Kati buno bonna mbukoleza. Not at once. Ate kabeera ddala akamulya ndaba rose. Nyonyole yagenda kwonoona ebintu wano. Oh. That is the bubble. So what do I do? So you remove one. Yes. Can remove one. Then you light this one. Oh, you light it up? Yes. So does it stick or you have to first, you know how those sticks? Definitely. If it dries, it sticks. You know what I'm saying? Like I get a light and then I first put light, like some heat here. No, you can't. Melt. I just place it like that. Really? And then light it. So then, wow. What if Nzijaka Matala chukulu packs against Packs. Okay, now. Oh, okay. Kati ngaline mukyala we. Then nga bali mu bathtub asobola okwetolooza. Asobola okukolerayo obw'okwetolooza. Awekinabyo kiri bweru. Mayiga muyinza okuba nga muli ba bucket. Ano bekasese. Abagala ba bucket buyiiya romance nomubuteeka wali. So wembanga nga njagala bwetolooza, must I have this? Kisobola okukolerayo nga buli mu kagundi akatini something akatini naye nga it's not this. Yes. So now sisobola kukola kali ke twali tukola n'osooka n'oyiwa n'oteekawo omuliro then nomala n'obukwasako obwo bwogila like bath oba obwokunaaba tulina specifically eri obwawo era ne scent ngekuwa that bathroom vibes, yeah. Yes. So where did you get the inspiration from? But I still have to ask about, I love communication. So you have to tell us namakula sweet.
Sweetening. Sweetening. Akati, still in school? No. No, she's so young to think about such things. Like, I'm trying to understand the whole thing. Like, you No, don't money that yeah. much. The what? Money. I don't have money. Money that driven much. or passion driven? Passion driven. Because Essentially, I that's started with communication. 200,000. You do it? I started with 200,000 in Twala. What did you want? Like your parents ever saved it? No, my brother. Oh, God bless your brother. Yeah, my brother, then my boyfriend came in as well. Rakubasa bagamba I'm going to start up something. Yes. Just never jump said bagamba I need some money. So everyone was like, Zachi. Nina sente ziletaga. So my brother, nasoka nampe mtwala abiri. Yes. Nasoka ngenda mbizigo. Nasoka nekola ebizigo. Nacho. Kumbe saategeera nti social media teyagala nacho. Kati ebizigo ne bigaana. Kati like wabalimba muno kati gotoli ko original ne yeruso ba wagamba this is natural, this is my skin natural cause si bleaching anga kone bagamba this is natural. It brightens you. Brighten. It gives you that radiant. Ne kola brightening package gaya ntwala abiri. Kumbe ku TikTok waliyo n'agitundu ogumu ekitundu ng'akwera ne ku bbanja ate ng'ekola osinga eyo neezirukayo ne ku bbanja ng'eyo package ya mitwalo abiri ne ngamba kati eyange tigenda jjukula ebizigo ne bigaana ne nvaayo ne mbyesiiga miya za pastori ne nsikiriza nti kigaanye. How long? Space of how long? Tejawera na myezi ena kasita nekitwayingako nendabanga nga mbeera ku live nembeerako omuntu omu ng'anjogera nzekka bagenda ne bawera nga nze neeraba nebawera ogambanga boyfriend mbeera kukuli you look for friends nga babuukako babiri kati wala olusingo ng'omuntu ajja namala n'agenda mukama waba kuyambye ne babeerako nga si be ba target market ng'abambi alabika yandyagadde okusapootinga naye ng'alaba ssente nnyingi n'avaako n'ensigalako nzekka. naye I think you rushed. I have a feeling you didn't study the market bulungi. Ate nali feeling just nagendamu because mpulidde bakola ssente mu bizigo kati saayinayo passion. So natandika candles nga nawe mba nzikoze ne tuzeelayitingira ffe nga ffe nga kimpa essanyu because candles nayiga okubeera creative because mizigo sisobola kubeera creative. Nenjuya like ideas endala tuyina ne candle like we can write a message inside yonna joy. Yes. Candles did you go back to your boyfriend? Because now brother 200 zigezi. So you went to the boyfriend, you know what, I have something else I want. Yes, I went back. Naye samugamba still nti it's business. Namugamba nami afunyemu obuzibuzibu. Waliwo babadde bamuteresa ssente z'ekibiina naye bamubanja 500,000. Nangamba kuva ddi nga mami abeera mu bibiina ne mugamba mu famire tuba n'ebintu byaffe bye tutayogera osanga kabadde kantu kaffe n'akwata 500,000 n'azimpa. I like the fact that she is supportive. Rarely do you find such people. No, I'm serious. As you know. Why nga nali njogera? So yazimpa the following day. Yazimpa the following day. Nengenda nenjiga banjigiriza 300,000. Oh, how to make candles? Yes. How long was the course? Yanjigiriza even one day. Wow. Kati yanjigiriza nensooka nenkwatako ebyo ebyanguwa. Remember those candles, they are not just candles. I wanted something unique kuchaba. Yeah, kuchabala, because there are many people in business. Yes. I wanted something unique kuchaba. Nanjigiriza nengamba kasita njigiriza kupima temperature nonteeka wax ebirala nja byenoonyeza.
so nentandika okukola nensooka nenkolayo kando 5 nensitundira emyezi 4 naye nga nzigabidde nakubbanja. Lwaki watandikira mu family? They always tell us that you start from your family members. Then my family members, they are weird. Family yange actually ye mama wange na baganda bange ye bazaala. Yes, because bali eri when nali mbizigo actually batwala ebizigo ne batansasula. Baba. Ogamba this time round. Ate we nababanja ne bakitwala bubi. Definitely. Timba money de bansitulanga. So twagulanga pampa. Ewe batyo banaye family ngamba notufukira abebyo byonna. Yes. Mami nangamba beso. Nange waliwo yannangirako ngo namufukiranga akusimanya ku kataki. Nange banage simanyi banane mufukira. Aba anti abamu. Yeah, so ndengamba mami nangamba baleke kati boyfriend wange we yakitegeera nti nkyagala yambuza owulire kye kintu kyoyagala ne mugamba olaba zitudde emyezi 2 naye I'm really okay with it. Era ezimu ne tuzeekumira kugumu kitundu naye nga n'atwalayo ogumu ekitundu simulaba. Naye gwe nga wasimbuliranga mu bbeeyi gumu kitundu kando za 1,000 waki ziwandiga no zali sente buli eri obeera mu jazz. Like butegedde nga buli glass yes nabobera good well packaged tumanyi like banaenera ogumu ekitundu otandikira ku 2,000 capital naye nantabala nga batunda emitwalo 3 emitwalo 2 oba 2 kati babe yali atandika biga kazitudde ku kitundu naye nezigaanira nenziguza mikwano gye ku bbanja n'abamu tebaasasula but it was okay. At least they use them ne bagamba nti nnungi nga nze kimpa ssanyu muntu kukozesa kando nangamba kando zo nnungi nga nawe oba tonsasudde mba nessuubi nti one time nja kufunayo omuntu ne baŋŋamba tandika okutagetinga abo aba hotels nentambula buli hotel. No wonder olina figa gwe notambulira obwereere bulaba nga you're hitting 2 birds with 1 stone kusigala ng'oli fiti naye nga otuukayo kati nga kyogambye nti nina figa otuukayo oli abayagala okugula kando asooke yes yalowooza wanaakolayo kando zaze emitwalo 2 nga kutwalirako yes anti akusapootiriza notuuka mu offices ne bakukwatirira nentuketsa ngamba kati mbikoya I think social media ejja kukola baba sweet nembela ku social media nempostinga ne bampagira abo abaana ogenda olaba ofunyeyo omu ofunyeyo ababiri kati boyfriend wange yalaba nga kikola then nangamba ngenda kuteekamu sente because have seen you can. Yes, ate nga nawe ina passion. Olaba tutenkanizaga emitwalo 2 kuba natutenkanya emitwalo 2 yagenda okumpa sente okwongerezako nga nina kakadde. Nga mugambye nti njagala tandika kati kujja bintu China nsobola okufunako profit ey'amaanyi. Nangamba nga sibisuubulangako sina kyemanyi ne mugamba oba batubba because me I'm a risk taker. I risk like so much. I don't. This one chickens out. My risk take. Yeah, risk. Net risking nga nantekamu sente kuba yali agamba ate ebizigo byakutama mangu teweetamwe ne mugamba this is where my passion is. Ne mugamba let me tell you newe bukyanga feka abazikozesa good enough to zikozesa ate nga neesiga yakimanyi ekintu kyennemerako ate wamaaso musobola ozikozesa yes because we can use them because tulina ne massage candles. Noyokya munnoko omugongo kyotegeeza no tesobola kwokya eri ebanga like actually ebanga oil tonyezaako boti yes it's warm kabela ka sweet pain teyokya like the bud. Won't I remain with a red? No you can't. Yagambye bapima temperature it depends buli kimu kiri measured the fragrance yes actually it's the best seller ne wano wenjogera sirinaawo yadde so nsobola okweteekako nze nga nze wakwakati nze sirina nteekako bweti
Actually, leero gye nkozesezza ng'ebizigo. Because my oil was done nga sirina gakola ne ngikozesa nga Vaseline. Imba nendoza tutogikumako omuliro. No ngilayitinga wemala okumeltinga. Eyo gundi gye nzigyamu ne neesiiga. Kati nze tosobola kwesiga bwe nemala ne lightinga. No. Hey, all along balendoza that's what I do. Then ne bukwakako bwe buti. Ogenda kweyokya. Obwenda bagamba obwenda bakuteekako bu hot stones si bwe bubeera. Different. Tujja kusanga ekisenge kikuta omuliro nga weeyokya. Balendoza munnaye ndeba balendoza nti beeteekako bwe bati bamala ne bateekako tta. Ogikuma mu jjamu eri mwennyini togijjamu n'ogikuma after lighting it n'ogizikiza kati oyiwakisa meltinze gw'okozesa. Ne muyiwako went. Feels so nice. Right? So then I put it like this here, like this. Yes, wogenda omassaging. You massage. No, it depends on what you want. Kati leero mwesize nga bizigo cause yes. I was imagining that I put it on, then I rest. Nedokeberanga. Kugambye massage kando. Anna. Check. Birowoozo ebibadde bigenze. Nakomyewo. So it relaxes, Yeah. So you started importing from China slowly by slowly? Twatandika slowly by slowly. Abachina ne basooka ne batuguza ebintu ebifu. Ne muzaamu amaanyi ne mugamba olaba. Kati oguddako tubagambe basindike sample. Okay. Because siso tosobola kuŋŋamba nti giving up bwenti. Ne mugamba mukande essuubi lyange we liri. Obwongo bwange bwonna we buli mu kando. Yes. Nagamba naye tojja kumalako kuba ku TikTok era nga TikTok wenkugambye era waliyo abaana abatunda kando nga ne ku mutwalo ogifuna. True. Naye luno n'ogamba. Yes, I wanted something different. This is nice. Netandika okyusa mpola mpola nanteekamu ssente. Era bambi tawanika kuba ye family yange ne mama wange. Because then I'm wondering how ate kati the rose. The what? The rose flower. The rose flower. The design. Ozijanga ziri bwezi kyo bani. No, I mold it. Ebela mold. Nenjuwamu wax. Then ne unmolding. Already evayo ngeli bwet. Kati ekitegeeza like if somebody like nga between our weddings. Somebody can have this kugundi kumeza. Can it just nemumala nemujjako like at night nemujjako nemuteera abantu ne basobola okubeera nga balaba. I'm just imagining aba weddings balina ze batwala ziri eziringa emisubbaawa. So basically what she's trying to say to NW, whatever occasion it is, she has an idea. Yes. So now this one is for what exactly? That one shows love. This is for love. Gifting. Saying, where do I light it up from? Like in the bedroom, in the sitting room, or it doesn't matter? Now that scent, twin scent is really different. Is a bathroom, is a prayer. In a prayer? Yes, is a sitting room. Now that one you can light it either in the bedroom or in the sitting room. Your table. So what I do, I just get one. Yes. Then you put it here. Put one yes. Sitting room. Another one in the bedroom. I light it up. No, you have to put it here, Dodo. Kubanga oteka wanino ku meza eyinza okwonika. Yes, so that's why something at home where I can place it, I can do that if I want to. Yeah, like if you're having dinner, ogambye today olunaku tolutegedde, you have had a long day. A relaxing aroma. Yes. All right, I love that. Then can it also chase flies? Ate kati ezo ndala. Ezo za repellent. Because I believe if I'm just pulling out one, this I can put it as a decor somewhere. Then I'm saying the or if I feel I want to use them, then you can come over it. So I thought maybe it could repellent to Gina. That's a different scent. Yeah. So doesn't it? Aunties and they're allergic to scents. Depends actually. Sometimes back and it works well. Actually, now I'm delivering okay as a repellent, but
Is that coconut? Hello, I'm seeing some there is a coconut. Because I'm wondering, there is no fly here now. That's why I thought maybe they repellent. Well, because the one yeah. So basically, it's very different. So to take it there, so if I want, I can always make an order for you. So it's about pre-ordering. Right now, you're online. Whoever wants anything online. Sweets, candles. And again, for those repellent ones, tulina kye tuyita curing oba kye bayita maturing. Oh, it has to mature. Yes. Oh, so I need to order and then I give it time. Yes. Like how long? 14 days. 14 days. But this one, 2 days of watch. So whatever package I want, if it's a gift, whatever colors I want, you play around with them. Yes. If I want to gift, if it's a dinner date, or if it's a like, and I use them like and put them in the bathroom, like a toilet. Yeah, but not that scent. Waliyo scent ya bathroom. Wemba njagala eno bw'osangayo genda gamba nina amaalo. No, it's okay, but no sister nenchiteka waggulu. For us to know, era when nsangayo mba ngamba bina alina amaalo. Ng'ayokyezza. So ekitegeeza nagireka mu sitting room. Mwensobola ogireka then the scent mu sitting room nebeera ng'ewunya bulungi. Then nengikozesa ne mu bedroom? Yes. Okay. Kati abalina abantu abalina allergies. Did you test that? Actually, nafunako client ng'alina allergies. Okay, good. Nentya nnyo that was the oba challenge n'akafuda. Natya nenkaaba n'okaaba yagamba yakozesa kando eya repellent. Abaana be ne basimizinga nnyo ne bakira ku matanga bazimbye face. Nasula seebase. Nengamba kati nkole ki? Should I pay the bills? Nkole nempanikinga. Because you need to find out. Yes. So nenkubira mami nangamba soko kakkane. Mubuze kande eyo yagikumyo like otya cause namugambirawo nemugamba eno eli highly scented. Gikume for 1 hour. Gizikize. Like lighting only for 1 hour. Ojijeko chimala. Oh, okay. Then alabika ya lighting for long. Lighting for 5 hours. Ate nebebaka immediately. Nebera stuff imunda. Nengamba oba are my candles toxic? Kuba sitekamu anything like paraffin. Nengamba oba zili toxic? Oba nina ekibi kye nakoze? Yes. Oba nkoze ki? Naye nga classes natwala zonna nasomera Uganda nengende Kenya. Oh, wow. Njagala nnyo kale nengenda ku bantu ab'enjawulo abansingako. Nendaba kikyembulamu. Wawe nina okwongeramu. Kati those days nali naakava Kenya. Nga masterinza bulungi. Yes. Nga nange muli nesiga nti. Until you know kitegera tuli yakora. Yes. So we are about to wrap up this. Tutaga chiwavwe as we wrap up. Jagala kumanya anti mnaipakisa haina jala akora bwati. So you be distracted, you know. Okay, so as we wrap up, jagala kumanya tukusanga wa first of all your handles, your number, if we want to make an order, blah blah blah. Kabogambye waliwo ziri special, so you can also advise, right? No gamba ejo yagala you give me this amount of time. You can always advise. Joy never. Before but you tukusanga briefly. I don't love like. So you still with that boyfriend, yeah? Yes. For how long? Now 3 years. That's your first boyfriend? Yes. That is sweet. Because yampeerera nga mami sente zimubuze. Yasoka kubeera my friend. God bless your soul. Your what? My friend. You know that person you run to, nga school fees aganye, bakugobye, mami talina bulungi sente. Yeah. I can't. Let me hope we're more successful. Omusaja oyo is a very good man. Yampadde n'emmotoka delivering ebi. It's really nice. Where did you get that? Ntegedde kyagenda okubuuza. Where did you get that man? Muleke wamma. Social media. Mena social media. Out like Emunyonyo nanti yewaffe, ewa jjajja waffe. So gye nali mbeera. So ne musanga. Mukubo nga strong. Actually namusanga awo nga nzikirire wa Shiba. Because Shiba neighbor waffe just nali ngenda kudduuka naye nga nkaaba.
ngaba cause family yaffe waffe like awe munyonyo oba toyinaawo omuzadde nga waali like obonaabona nnyo you pass through the worst kati baali bangobye nejjambiya ewaka nga bangoba kati nenziruka nga mpulira njagala kwesula mu mmotoka nga nkooye nga I'm tired. Then God sends an angel. Yes. Nangamba balope ku police ne mugamba eri family yange I can't. Nangamba then ngenda kujjawo. Nengamba wanansaddaaka. Wananziba. Bena nemshulamu nengamba okubeera wanene it's better at least nengenda oba nenfiire. Also, no Gena, you trusted him. Yes. So you started being with him from that day. Kati nemugamba passion yange eri mu kitchen kuba naye njagala nnyo okubeera chef. Nakola everything nengenda mu kitchen nentrainingira mu bifo ebiri different. Nabeera proud of me. Naye nentuuka ekiseera nengamba kati njagala owninga my business. And he's been supportive. So much. And then I like the fact that he's also he helped you reconcile with your family. Yeah. Which is also a good thing. Now she's one of them, like example, Jakuwa 500. Yes. What they are in Ansinga nabagamba nti ngenda kola business. Saagala nnyo omuntu andiscouraging. True. That's nice. Saga era we natandika tebaga naye onaamalako onaasinga gundi ne bw'ati akola kando ono nga yasinga okukola kando kati ne mbagamba as long as it's my business mumundeke. God bless your union, such a supportive man. Yes. I olaba ne Swiss cards agamba they are what? They are it says Swiss candles agamba spark joy in every candle. So that means you can also spark joy in your marriage. If you support communicate. Them. Yes. They communicate. They really communicate. They relax. You can actually there's something they tell the mood, eh? Yeah, about the mood. They communicate to the brain. Yeah, but relaxing. Yeah. True. Handmade especially for you. So your hand. And I ngenda kujonjigiriza nange nkoleyo akange especially for somebody. Handmade. And to it's spark really the fun. Joy. How much will you charge me? Training. Yes. Yeah, kati training ira 400. 400, eh? Yeah, because nkuyigiriza really different. Sikuyigiriza kando yokka because waliwo science still ali mu candles. Neto mbuuza ani gwe ngenda jiwa? No. Because oba olina okumanya different weeks kati abawana ab'Uganda kye batayigiriza because olina omumanya week egenda mu kando eno wengiteekamu tegenda banninga eno eyinza obeera toxic, this is enough, this is dangerous. This is sweet for a dinner date. Yeah. Oh, okay. But when number? Her number is 0709 18 06 34. Get them. 0709 18 06 34. Because I have a feeling Kuliko Swiss candles. Yes. Swiss candles. I saw SWIT. What? Yes. SWIZ. Matuweri Swiss candles. And I tap on it. I think I tell it every different. Thank you so Let much. me follow you back. Hey, you're following me. Wow. I want to order the other thing of the massage. Yeah. And you help me also. I just want him to be Mutiaba Sweet.